bwongo. Ekirala twetaaga n'okuba ne torture treatment and rehabilitation center. Abantu bonna abatuukako obuvune nga bannaabwe abo babakubye mubaamu abantu abagudde ku accident empange naye mubaamu abantu abakubiddwa emigo mobu, mubaamu abaana abato abatulugunyiziddwa, mubaamu abakyala abatulugunyiziddwa. Nti ku bya toca tebakoma kujjanjaba mubiri n'omwoyo bagujjanjaba. So kyetwetaaga kyekyo, si kugamba nino tukwate sente obulindo tuwe Nambooze. Yes, nze sente ezo walina ozimpa kubanga byemukozi bazimpa, naye tuli mu buzibu, nange mpulira bubi nga nze bendwala ne oke bambonyaabonya ne batabimpeerawo, naye atulisiti kati ebituuka wano bajja ne babinkolera. Twetaaga kwetegereza malwaliro. Ekyokubiri demokulasi, nze sisiritukanga n'engo nti nno kyekyandwaza bankubirawo mu palamenti, era sipiika namugambye njagala bampe kye bayita justice, naye banankuba empiswa 10 nga tebabonereza bankuba sigenda kugulira bulungi. Babonereze batya? Ate omuntu awandiika etteeka ddambe likwata ku kutulugunya abantu, Torture Act, bagijjeyo. Eyakulembera abantu tulugunya bamuyita Franka Mwesu, n'erinnya lye nazzeemu nendibulira sipiika eggulu. Sente z'abantu z'Abannayuganda zino ze batuteekako, nange nze nyini okumbeeza mu matigga nti ndi mu mbeera esobola okutuuka n'enfa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.